Olwaliro abayizi abasinye y'omukaaga lwe batandise ebibuuzo byabwe eby'akamalirizo wabula omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa mu kuteekateeka n'okugolola ebigezo Jennifer Kawule Musamba avuddeyo ne yenyamira olw'empisa ezoonoonese mu bayizi abatuula ebigezo. Ono okwogera bw'ati asinzidde ku kigo kya poliisi e Naggulu mwategeereza nti olunaku olwaleero abadde afunyeyo emisango ng'abayizi babadde beeyisa mu mpisa etagwanidde era wonna abalabula nga bwe basaanidde okweddako. Twagala okulabula abayizi mu nsonga ey'okweyisa obubi. Wenviite ku ofisi nga tunayo cases z'abayizi abadde beeyisa obubi babagaanye okukola ebigezo kubanga bagezaako okuwoggana okudistractinga ekigezo oba okugezaako okukola empisa embi. Tutegeeza abayizi ba candidates nti ekyokuba nti oli candidate ogenda kukola bigezo tekikuteeka waggulu w'amateeka g'essomero. So twagala obbalabula nti baneffe ng'ekitongole tugenda ate kubaterayo kabega nti mukole ebigezo ng'ate nga mbadde mulina empisa embi ku ssomero. Tutukuza abayizi okulaba nga mugoberera amateeka ag'essomero nsobola okuwandiika ebigezo byammwe obulungi. Ono ategeezezza ng'ebigezo bwe bitandise obulungi olunaku olwaleero era nga batunuulidde abayizi 9,789 abatandise ebigezo nga bano batuulidde ku bifo 2,255. Ku bano abayizi 5,777 ba bulenzi ate 4,713 baana ba buwala. Abayizi abasinye ey'omukaaga batandika ne briefing yabwe nga bateekateeka okukola ebigezo. Era olwaleero olunaku kuno olwa Monday abayizi batandise okuwandiika ebigezo byabwe bandise n'ekigezo ekya chemistry awamu n'ekya economics. Tetufunyeyo obuzibu bwonna mu ggwanga lyonna ebigezo bitandise bulungi batandise bulungi enkya y'olwaleero. Ono era akubye ettooki ku bigezo eby'akamalirizo ebiwedde omuli abasinira ey'okuna awamu n'ab'ekibiina ekyomusanvu. Ono alaze biki bye balowooza nti bye biviiriddeko obumenyi bw'amateeka mu bigezo ebifundikiddwa. Nana egiri mu kkooti ate ng'emirala poliisi ekyaginoonyerezaako. Keesi za Piero izo zaali kusinga abaali bagezaako okusala empapula ebbaasa ebeeramu ebigezo bya UNEB. Mpozi waliwo n'abalala abaali bagezaako okusharinga ku social media ekyali kirowoozebwa okuba ekigezo ekya UNEB. Twagala okulabula ne sekulabula yenna abantu bonna abagezaako okukozesa okusharinga ekintu kyonna ekirabika ng'ekigezo ekya UNEB nti ogwo musango gwa naggomola era etteeka lyaffe likutwala nti obadde ogezaako okuyamba okubbira abaana ebigezo si nsonga papula lubadde lutuufu oba si lutuufu. Ebitongole ebikuumaddembe nabyo byagaliza abayizi bano okuyita obulungi omuli ekitongole kya poliisi awamu n'ekyamakomera nga nakyo kino kirina abayizi abatudde olunaku olwaleero. Olwaleero abasibe beegase ku bayizi abalala kuba nti batandika ebigezo byabwe ebya siniya ey'omukaaga. Sente ya Upper Prison erimu abasibe 30, 26 basajja 4 nga bakyala. Byonna bitambula bulungi era tulina essuubi bajja kuyita ebigezo byabwe. Era tusuubira nti bajja kukola ebibuuzo bino basobola okuyita okugenda mu mbeera y'emu sabbiiti eno amasomero gaggalawo olusoma olwokusatu era wano omwogezi wa poliisi ey'oku nguudo Farida Nampiima waviideyo n'asaba abantu okwegendereza ku lunaku olwokutaano okuteekateeka enngendo zaabwe nga bukyali si kyokka n'okugoberera amateeka ag'ebyentambula. Manya nti olwo olunaku lugenda kubaako abantu bonna ababa kukima abaana ku masomero, so toli wa kitalo nnyo kubanga gwe oyagala oyitewo ogende nga balala tebannayitawo. Tambulira mu layini, goberera amateeka g'oku nguudo, weewala okuvugisa ekimama ku kkubo, weewala okupakukira ku luguudo, weewalire ddala okupakuka. Abantu babeera ku luguudo ne bavuga ebidduka nga balinga bagamba nti olunaku lukoma leero n'obulamu buggalawo leero, ekya togenda kuba ku kkubo. So vuga n'obuvunaanyizibwa ng'ova okukima abaana ku ssomero kubanga olwo olunaku tusuubira akalipagano k'ebidduka okubaako ku kkubo. Ono alina obubaka obw'enjawulo bw'aweereza abavuzi b'ebidduka abazza abaana okuva ku masomero ssaako n'amasomero okwewala okussa abaana mu kabangali emmotoka ezitateekeddwa kutambulizibwa mu bantu.
weewale okupakusa abaana nga bajja ebintu mu mmotoka. Driver w'emmotoka eyo vuga n'obuvunaanyizibwa ku luguudo kuba ositudde baana. Driver w'emmotoka eyo weewale okutwala kagende kadde. Bw'otwala tuusa abo, topakuka kudda kukima balala, tekigenda koma mu kiseera kyekimu. Abaana mubavuge bulungi ku nguudo nga baddeeka mu kuwummula. Abavuzi b'emmotoka zonna ezisaabaza abantu okuli taxi, coaster ne bbaasi, mujjukizibwa nti mulina okuba nga mupaakinze mu paaka zammwe, si ku nguudo. Kigongo kuba Channel 44 oluggulo.